Inside Story Uganda, real source of political updates. 28 mwezi gwali gwakubiri omwaka guno naye okuva ebbanga eryo lyonna lyonna enteekateeka z'okumuziika zibadde nga tezinnaba kumalirizibwa mu butongole naye kati okuziika kwa lunaku lwankya ebyobufuzi bingi ebyetoolera ku kuziika kuno tusuubira Mujitaba yamuddira mu bigere okulabikako okukola public appearance ye abadde talabikalabika basuubira okujja okuziika bakungubazi bali mu kakadde kalamba bagana okuziika nga bagana embeera y'olutalo ekyali y'amaanyi nnyo waliwo obunkenke n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Dr. okuziika kwa Ayatollah Khamenei ebyobufuzi ebikwetoololerako enteekateeka ez'enjawulo nga bwe zirambikiddwa kiki kifaananyi ki ky'osobola okutusiigira mu mbeera y'okuziika kuno ne kyekitegeeza ku nsonga y'enkolagana y'amawanga? Ekisooka okutangaaza mu kuziika si kwankya wabula okukungubaga kutandika nkya okujja okutwala ennaku 6 ku nkomerero alyoka aziikibwe gy'azaalibwa. Jjukira okukungubaga kuno kugenda kubeeramu okutambuza omulambo gwe mu bibuga ebiwerako mu Iran ne bagutwaleko ne ku muliraano mu Iraq ate gulyoke gukomewo balyoke baguziika awaka. Lwaki bamutwalako ne mu Iraq? Nti abadde atwalibwa mu biti bibiri, mukulembeze wa ddiini ate mukulembeze wa ggwanga. So ne mu Iraq eriyo abashiya abamukkiririzaamu nti ye mukulembeze waabwe. So naye omulambo gujja kugendayo. Ku kyokulwawo okumuziika tujjukira bulungi nti bwattibwa ku lunaku olusooka mangu ddala Iran yalangirira okukungubaga era nirangirira n'enteekateeka ey'okumuziika, naye ebikompola byeyongera mu maanyi agasukkiridde. N'abakulembeze abalala ne bajja nga battibwa ab'amaanyi kutuuka ne Ali Larijani, kubanga bw'amala okuvaawo eyasigala ng'alinga ye mukulembeze omuzungu ayita de facto leader yali Ali Larijani, naye ku nkomerero ya byonna nattibwa. Kati mu mbeera eyo teri ngeri gye wali oyinza kuteekateeka kukungubaga kwa kika kino nga bw'okulaba bakulambuludde nga kugazi okuyita mu bibuga, kubanga nabadde ndaba TV ya Iran ngega nti basuubira abantu wakati wa 15 ne 20 abagenda okwetaba mu nteekateeka ez'enjawulo ez'okukungubaga. Kati jjukira ebiseera bye twalimu nga obulumbaganyi bukolebwa enkya n'eggulu. Amerika yakuba ne ku ssomero n'ettira y'abaana eminaabo. Kaakati ng'ate n'abakulembeze abalala balumbibwa. Okusalawo okugenda mu maaso n'enteekateeka ey'okuziika bali bajja kuteeka abantu abalala mu bulabe, ekintu ekitali ky'amagezi. So ne basalawo bakwongezeeyo okutuusa lwe balabye ng'embeera kati ebasobozesa okuteekateeka okukungubaga n'okuwerekera omugenzi mu ngeri esaanidde, kubanga si muntu wa bulijjo mu Iran. Okuva mu 1979 Iran yakabeera n'abakulembeze abasukulumu 2. Eyasooka Ruhollah Khomeini 79 okutuusa 89, eyaddako yono kati omugenzi Ayatollah Ali Khamenei okuva 89. So nga balina omuwerekera mu ngeri esaanidde. Ate si kipya kubajjukira ne banywanyi baabwe bagwa ku kizibu eky'ekika ekyo omwaka guli ogwa 2024 aba Hezbollah mu Lebanon. Omukulembeze waabwe Sheikh Hassan Nasrallah naye bwe yattibwa kumpi mu nzita y'emu noono gye yattibwa basindika zibbomu ezo zibank buster mu kizimbe mwe yali ng'atuuziza meeting ne bakulu banne n'afiirayo. Nabo baatwala emyezi 5 nga tebamuziisa okutuusa nga bamaze okufuna akalembereza ne ceasefire wakati wa Lebanon ne Isirayiri ne balyoka bateekateeka okuziika omugenzi. N'olwekyo nabano yenteekateeka gye basazeewo okukola. N'okutuusa olwaleero tekinnaba kakasibwa oba omukulembeze omusukulumu omupya Mujitaba Khamenei aneetaba mu kukungubagira kitaawe mu lwatu. Olw'ensonga tukimanyi nti bukya kitaawe attibwa naye n'alondebwa okumusikira talabwangako mu lwatu. Era ebiwandiiko bye byonna bisomwa busomwa mu mawulire ne ku TV y'eggwanga okulambika kwe n'ebiragiro bye. Era n'abakulu okumusisinkana nakyo kikola amawulire. Mabegakawo President wa Iran Pezeshkian bwe yamusisinkana nakyo kyakola amawulire e Iran. Naye era tebamulaga. Naye amawulire okufuluma nti Pezeshkian asisinkanye omukulembeze omusukulu wekituukira okukola amawulire kikulaga nti si kya bulijjo. So
yasazeewo kubeera mu kifaananyi bwe kityo. Bw'anajja kabonero akajja okulaga nti Iran tetidde bali defiant. Naye ne bw'atajja tekiina kye kimutoolako kubanga ne ku mulembe gwa kitaawe yali talina kifo kya bukulembeze kitongole naye nga yalinga chief of staff wa kitaawe era nga yateeka mu nkola ebiragiro bya kitaawe chief enforcer n'olwekyo amaanyi yayina mayitirivu ng'alinga ye deputy supreme leader naye newankubadde amaanyi gaali bwe gatyo era mu lwatu nga tomulaba ekya omugenzi Mulomalo nga kya musajja ow'eriiso erimu naye nga kikadde nnyo mu biseera biri ebyaba mujahadini nga balwana n'amagye ga Red Army okuva mu Soviet Union, black and white. So si biseera bino kakati yembeera gye yeekuumiramu nga si wa kubeera mu butaala naye nga eyo gyali mu kwekukuma ate ge maanyi ge nga embeera yeteekawo kye bayita image of power. Kakati mu gitaba alabika ayina ebitonotono byeyeewoze ku Mula Omar eyali omukulembeze wa Afghanistan kubanga Abamerika be bamujjako bajja ne balumba kubanga yagaana bamuteekerawo nsalesale okuba Osama bin Laden ng'amaze okulumba Amerika. Mula Omar n'agaana, Amerika n'erumba Afghanistan yamazeeyo emyaka 20. Kati ye n'agenda n'adduka n'akulembera abalwanyi be ne bagenda mu nsiko oluvannyuma y'emyaka. Mula Omar yafa oluvannyuma nga n'Osama bin Laden baamutta. Kyatwala emyaka egisoba mu 10 Mula Omar okuttibwa mu bikwekweto bya Amerika kubanga ye bin Laden baamutta oluvannyuma lwa myaka 2011 ate ne wayitawo emyaka nga gy'egyo ne Mula Omar n'alyoka afiira mu nsiko gye yali. N'olwekyo mu gitaba Kamenayi bw'atyo bwafaanana. Mbadde nsoma olupapula olw'ebindi lwe bayita Times of India nga baga nti baamawulire ge bafunye omukulu alabika tajja kubaawo naye agusiga eg'enkomeredde. Katulinde enteekateeka zitandika enkya, bakulembeze b'amawanga bangi baayitiddwa, omu ku baakakakasa nti ye kennyini agenda kubeerawo tagenda kukiikirirwa ye Ssaabaminisita w'eggwanga erya Pakistan Shehbaz Sharif, era ng'ensonga tugimanyi lwaki tasaanye na kutumirwa mwana nti mu nteeseganya ezibaddewo bukya lutalo lutandika yawomye omutwe okutabaganya eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Iran. N'olwekyo kikulu gyali nti mukungubagira omugenzi Ayatollah Ali Khamenei ye kennyini asaanye okubeerayo mu ggwanga erya Iran. Enteekateeka ezo tujja kuzikutuusaako wano ku Terefayina era n'okwongera okuzirondoola naye mu ddakiika zino 10 ezisigaddeyo Dr. Ndoza twogere ku nsonga y'abaliraano bano xenophobia egenda maaso mu ggwanga erya South Africa. Abagwira bangi bagobeddwayo, buli omu yeebuuza South Africa kyefa nga bagamba teri ggwanga lirirwo nga teririimu bagwira ate abagwira bakola emirimu egy'enjawulo. Naye tutandike kino kyatandika dde South Africa okubanga mu kaseera kano ewulira obusungu bannansi abo bawulira obusungu okuba nti waliwo abagwira balinga babadde batabalaba nga bajja. Kiki ekyo ennyo abagwira kye bayingiridde ekisinza okunyiiza bannansi b'eggwanga lye South Africa ogamba nti mu kaseera kano baku mulundi guno buli omu afuluma era kirekawa South Africa mu nkolagana yaayo n'amawanga gagyetoolodde abagwira bano gye babadde bava? Omanyi kintu kya mirundi ebiri nti abaddugavu b'e South Africa kye bakoze okutwalira amateeka mu ngalo si kituufu. Bo okwewa obuyinza ogamba nti tujja kuteeganga abaddugavu kasita bakubuuza nga tosobola kwogera lulimi lunnansi okusingira ddala oluzulu nga bakubuuza tuwe endagamuntu tuwe ebiwandiika ate oluusi ne bw'obibawa nga babiyuza nga baga tukimanyi mugulirira nnyo ebitongole bya gavumenti ya South Africa ne babawa ebiwandiiko ebyo. Kati ekiva mu ekyo kwe kutwalira amateeka mu ngalo abantu ne batuuka n'okutemula bannaabwe nga balina mbiranye za ku kyalo. Munnayuganda oba Munnakenya yasenga awo Ssekyungu mu South Africa alina embiranye zize za bizinensi n'amutta nga yeekwasa nti tugoba bagwira abalala ne banyaga n'ebintu by'abantu. Era twaliko wano ku programu mabega kaawo atulaba nenkubuulira ku bubaka ku X ekifaananyi ku X munnabyabufuzi Musi Mayimane kye yateeka lumu ku mutimbagano ku kibanja kye
yakuba ekifaananyi ky'abaddugavu babiri nga beetisse furiigi badduka kati n'abuuza ne furiigi ebadde teyina biwandiiko bya South Africa naye obaka obukulu bwe yali asindika nti abamenyi b'amateeka beerimbisa oba oli awo mu nsonga entuufu okuyisaawo ebyabwe n'okumenya amateeka ng'ensi eraba nga ne poliisi ebatunuulidde emisana ttuku naye nga mu mbeera eya bulijjo teri nsi yandyagadde bagwira kuyiika mu nsi eyo nga tewali mateeka gabalamula kuba omuntu ajja nga talina biwandiiko bya kkola oba nga talina biwandiiko byakubeerayo kuba bintu bibiri osobola okufuna study permit ekyo kututte South Africa kusoma naye ekyo tekikuwankiza ate kugulawo kaduuka nti nga bwengenda okuva eno nga nsoma emyaka 5 nkola PhD kanzigulewo n'akaduuka bayita bu spaza shops ekyo nakyo tekikkirizibwa so teri nsi kebe Uganda eri nkya neggulo tuwulidde abamu ku babaka abava wano mu Kampala nga bakayana tini tuyina abantu bangi abasusse okuyiika wano nga bava mawanga amala so buli nsi yandyagadde okunyweza ensalo zaayo naye obuzibu bwe South Africa bwe buno nti gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo ne bugirema n'ebitongole byayo abantu ne basalawo okutwalira amateeka mu ngalo ate nayo netunula butunuzi kubanga mu bikwekweto bino bye bazze bakola okuva ku ntandikwa y'omwaka mulimu ne bannansi ba South Africa abakirozeza naddala musazi kwa KwaZulu-Natal nga bababuuza mu luzulu bwe balemu okulwogera obulungi n'okulutuusa omuntu omu gwe baakuba yalina ggwanga ly'abavenda mu South Africa naye ali KwaZulu-Natal bali bubaawulira oluzulu talutegeera bulungi talutuusa naga bano be bagwira betugoba so ebikolo by'obumenyi bw'amateeka tebisaanye akuwagirwa ekirala nti abaddugavu bano ab'e South Africa era nakyogerako dda nyongera bwongeze kukikaatiriza ekizibu kyabwe ekinene si bagwira bano yadde bangi baliyo mu bumenyi bw'amateeka gye bali abalina ebiwandiiko naye bonna ne bw'osalawo basitule bukolokolo bajjeyo singa kibadde kisoboka era ekizibu kye South Africa tekyandigonjoddwa abantu bakaayana nti tetuyina mirimu South Africa ebbula ly'emirimu liri mu bitundu 3 ku buli 100 abagwira e South Africa bakola ebitundu 5 ku buli 100 so tugambe nti be batutte emirimu egirina okubeera mu bannansi ba South Africa ne bw'obajjayo osigazaawo ebitundu 25 ku buli 100 naye nga tekitegeeza nti ku bano bonna emirimu gye batutte omu South Africa ajja kugikola bangi ku bano emirimu gye bakola gye aba South Africa gye beekanasa kubanga era abalabye okwekalakasa kw'olwokubiri balabye n'abamu ku bakulembeze b'ekisinde kino ekya March and March ekyategese okwegugumu nga bagamba nti bano abagwira bwe batuviira South Africa ina sente ezimala esobola n'okutusasulanga buli mwaka nga tetukola tutuula butuuzi gavumenti fenna netusasula ekitasoboka nga beegeza ku ggwanga erya kata kata gye weegezaako tunuulira obugagga bwayo ne bannansi mu kata abantu abasingayo obungi si bannansi so kitegeeza nti akasente kerina okuweeka wa bannansi ate be batono kata mu nsi yonna yensi esobola okukola embalirira nesigazaawo balance nga ye terina weemuteeka fe abalala tukola nga tusuubira abanaatuwola naye bo bakola ne bafissaawo nga tebalina mutemu ku banaazi buli kimu bakitaddeko ne bongerezaako n'okwongera naga nti kati zino tuteeke mu nsawo enzibizi kati gwe South Africa toyinza kweteeka ku kata nti omuwendo gw'abantu gwe mulina South Africa yes yo ne Nigeria ge manga gasinga obugaga kusemaze nga Africa ne teyina capacity atoba ne America tekisobola ne China tekisobola kati ze economy zisinga okuba ebbiri enene oba ensi zisinga okuba engaga mu nsi kuno ne tezisobola kugamba abantu nti musobola okutuula awaka tubasasule ne kati kino kikulaga mindset y'abaddugavu bano abenyigidde mu kwegogonga nti emirimu abantu baffe gye bagenda eri ne bakola gino egyabawogere bangi ku baddugavu e South Africa egyo bagyekanasa in fact bwe banaavaayo ate bajja kufuna n'eddibu nga beetaaga abaana abakolera ebyo okubooleza emmotoka bakanaabe beetaaga bayaaya ng'ate bamaze okubagoba ng'ate bo beekanasa okukola egyo emirimu emirala ng'egy'okutunda obuduuka
abantu be banenya ku buduuka buno nti baba tuteka emirimu gavumenti gye bava size ezaabawa ssente nti mugende mu investing South Africa. Olaba Abachina bangi banka zeewaawo zibawa ssente okujja basiga ensimbi mu mawanga agakyakola. Ne kati bano abaddugavu boyogerako South Africa si bwe bali. Oli yatunda kabanja ke Uganda, yatunda boda n'alinya basi n'egenda ng'emutambuza paka Zimbabwe paka lwayingira. Abalala ne bagwa Botswana ne basalira mu game park ne bayingira South Africa. N'atuuka ne yeeyiya mpola n'atandika na kimeeza nga kino n'ateekako emigaati n'ateekako obusoda. Mmwe bwennyini aba South Africa ne mumusupporting n'agenda ng'alinnya n'ayingira kikonteyina nga mumulaba. Kakati tayina gwabbye abayamba no bayambo batuusaako ebintu bye mwandijje mu shopping mall eri mayiro 10 okuva we muli. Kakati bw'omugoba toyina bumanyirivu kukola ebyo byabadde akola. Fano mu Uganda twabirabako abaaliwo abakulu mu myaka gy'ensanvu nti abayindi baagobwa baddugavu bannaffe ne baweebwa amaduuka mu kaseera katono ne gabalema. Zimbabwe Mugabe yagoba abalimi abazungu amasamba mangi galemwa. South Africa yali eriisa Zimbabwe, Zimbabwe yali eriisa Zimbabwe n'amawanga mu bukiika bwa Africa. Naye olwaleero abantu bangi basula njala, emmere ya bbeeyi kubanga abaali ku masamba baabagoba bugobi. Kakati tulina okukitegeera mu mawanga gaffe agakyakola nti abagwira basobola okuba ekizibu naye baba bamaze okuyingira mu ekonome yammwe. Okeera enkyano nga nti tubagobe bugobi bagenda omulundi gumu mwenna kibakosa. Kyokyola nti waliwo ensi bbiri ng'oyagala okwetegereza obukulu mu nkwata y'ensonga. Botswana ne Zimbabwe mawanga gakumuliraano. Zimbabwe bwe bafuna obuyinza essira baaliteeka kuligoba bagwira ensi neefafaagana nga bweri. Kama eyasooka okulembera Botswana ye yayita n'abazungu balala. Bwe baamubuuza nti ate lwaki okikoze nga mufunye obwetwaze naga nti abazungu bano babadde batuyigganya lwa nkola mbi. Bwe tuleeta abapya ba expatriates nga kati bakozi baffe mu mateeka gaffe tujja kusobola okubafunamu. Olwaleero teri asobola kuwakanya Seretse Khama kye yalaba myaka mingi emabega Botswana nti Botswana ensi ey'eddungu olwaleero lyerimu ku mawanga agasinga okufulumya amata amangi kitegeeza balunzi naye nga nsi ya ddungu. Botswana lyerimu ku mawanga agali ku bulamu obwo buyaddeyaddeko naye nga bali mu ddungu. Lwaki? Kubanga Khama bwe yafuna obuyinza teyakolera mu busungu. Kati obumu ku buzibu abaddugavu be South Africa aba bulijjo bukya bafuna obwetwaze mu 94 emirimu tebagiraba. Bali bamanyi obumenyi bw'amateeka bungi bo bali baluza nti kiggwa lumu. Kati ate solutions teziriiwo ez'amangu. Kati ekyo kibalemeseza okutuula okwefumiitiriza. Bannabyabufuzi abandi badde babayamba okubalambika bo focus yaabwe eri ku kalulu tebatera kutunula wala. Kati waliwo midterm elections ng'omwaka guno tegunaggwako kulonda abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu. Kakati essira mu bakulembeze b'ebyobufuzi liri awo. ANC ekyo kyetunuulidde, Democratic Alliance ekyo kyetunuulidde. Kati bo bagamba ffe katubeere nampawengwa. Kati ene wabeerawo abava mu bitundu abeekalakasi gye basinga okuva ng'eKwaZulu Natal ebiina Inkatha Freedom Party, ekibiina ekya Umukhonto ekya Jacob Zuma, ekibiina ekya Action South Africa Makanda bagasimbye Johannesburg. Awo nawo waliwo effujjo ly'amaanyi. Kati abo bo basazeewo na kwegatta butereevu mu kwegugunga kuno si kubanga bamanyi nti ye solution naye kubanga kijja kubasobozesa okuwangula ebifo. Hamani Mashaba ayagala kuddamu kufuuka meya wa Johannesburg. Kati amanyiro ly'ekkuba erimutuusa ku kifo ekyo. So bwe buzibu South Africa bweyina. Yes, Cyril Ramaphosa ku nsonga eno. Anti Chegendi ye mukulembeze wa ANC. Ye asazeewo okubeera awo wakati. Bw'avumirira naye ng'ab'ebyokwerinda tebakwasisa mateeka kubanga
baereddwako omukono endagaano eyo. Tujja kutunula ne ku nsonga endala. Ndi ne Dr. Sam Kaziwe, omukugu mu nsonga y'enkolagana y'amawanga ate omunoonyereza ku nsonga ezifaananako bwe zityo bwe tugenda okutambula ng'atembeeta ensonga zino. Dr. nkwaniriza abatulaba twagala tutandikire ku nsonga eri eya birth citizenship eya kooti ensukkulumu okusala eggoye. Atulaba ko BBS Terefayina nkulamusizza nnyo Bwana Ssekiwunga nawe nkwebaza okunkyaza. Kakati omusango ogwo gwa byafaayo nnyo nti ogambye nti Trump abadde ateesa okugyawo obutuuzi obwo naye ekyamazima tekwali kuteesa yayisa tteeka executive order mu America tteeka amateeka mu nsi eya presidential system gakolebwa mirundi ebiri. Congress esobola okuyisa etteeka erifaanaganako naffe wano kyetuyita act of parliament. Bwe kitaba ekyo president alina obuyinza okuyisa executive order. Abamerika ekyabakozesa enkola eyo president asobola okwesanga ng'ali mu ntebe naye nga Congress si yiye. Kati nga buli kyeyasuubiza mu manifesto kizibu okukikola kuba Congress egenda kukisimbira ekkooli. Tujjukira nti Obama ku myaka 8 gye yamala kuba president, myaka 2 gyokka Congress lwe yali mikono gye. 2008-2010 midterms eza 2010 Congress ne bagitwala. So amateeka gayisibwa mu ngeri za mirundi ebiri. Kakati biri so Trump waba yakawangula ekisanja kino mu ssaawa ezaasooka mu executive order empitirivu ze yayisa mwe mwali ne executive order eragira nti si buli muntu gwe bazaalidde mu America nti kyateekwa nti alina okufuuka America. Naye ng'enkola gye yali adibya n'etteeka eyo emazeewo emyaka miyitirivu. Kino kyayisibwa mu mwaka gwa 1868 1868 Congress ya America lwe yakola ennongoosereza mu ssemateeka wa America gye bayita 14th Amendment. 14th Amendment neeragira nti buli muntu azaaliddwa mu America oba ogenzeeyo ku bugenyi oba wagenda kusoma oba oli muddu omuntu oyo afuuka mu America. Ate nga kiriko ebyafaayo ampuliriza ng'ogoberera ebyafaayo bya America oba ebyensi yonna. Emyaka egyo gyali mizibu. America yali yakava mu lutalo olw'omunda lwe bayita American Civil War lwatandika 1861 ne luggwa mu mwaka gwa 1865. Olutalo olwo emu ku nsonga enkulu eyaluviirako okubalukawo yali ensonga y'abaddu. Amasaza okuva mu bukiikakkono okumala ebbanga ddene gaali gaadibye okukozesa abaddugavu ng'abaddu, nga bw'oba onoomukozesa mukkaanya ng'omuntu omulala n'omusasula n'akola emirimu gyo. Kyokka mu bukiikaddyo yo nga bakyayagala okukozesa abaddu, ojjukira be balina amasamba nga bakyetaaga abaddu. Kati waaliwo oluwonko wakati w'ab'omu bukiikakkono n'ab'omu bukiikaddyo, naye ng'ate terwali lupya. Ne mu kutondebwawo kwa America, jjukira amasaza agasooka okukola America gaali 14. Ne bagenda nga banira amalala. Kati ne mu kubaga ssemateeka waaliwo okusika omuguwa ng'amasaza ag'obukiikaddyo ageegattako oluvannyuma gayina obweraliikirivu nti tujja kunyigirizibwa bali abava mu bukiikakkono batusinga ssente, batusinga obungi, batusinga mu tekinologiya. In fact ekyola nti mu constitution yaabwe baakikola kukola n'enkola ye electoral college system, ne bakola ne parliament nga ya mitendera ebiri, olina olukiiko olwa wansi n'olukiiko olwa waggulu. Nti wansi mu House of Representatives ababaka bakiikira amasaza gakiikirirwa okusinziira ku muwendo gw'abantu, ye basis y'okusala congressional district. Naye mu Senate essaza keribe ttono keribe ddene muba n'abaka babiri. Ekyokulabirako nti Alaska mu House of Representatives eyinayo omubaka omu olw'abantu abatono beeyina, ne mu Senate eyina abaka babiri. California
mu House of Representatives ina abaka 5 mu basatu olw'obungi bw'abantu ne mu Senate ina abaka 2 so okusikomwa wakati w'amasaza g'obukiikaddyo n'obukiikakkono kumpi kuva ku ntandikwa y'okuzimba ensi gye bayita America kakati naye olutalo lubalukawo ab'obukiikaddyo baagala abaddu ab'obukiikakkono bagamba nedda nobeera n'ebibinja bibiri amagye aga gavumenti ya America eyawamu ge baayitanga ga Union Army ne galwana ne kye bayita Confederate States oba Confederate Army amasaza ag'omu bukiikaddyo gwagaali gasazeewo geekutule ku America ate ne geegatta okukola nabo ensi eyaabwe kati olutalo ne lutwala ebbanga 1861 okutuusa 1865 Union Army ng'ekulembera President Abraham Lincoln ne bawangula olutalo olwo kakati jjukira mu kuluwangula baakaka ab'obukiikaddyo nabo obutakozesa baddugavu nga baddu in fact akamu kakwakulizo ke baabateekerawo nti bwe mutakikkiriza lino etteeka nga liyise 68 tugenda kubajjako ne representation mu Congress ya America ne bakikkiriza mu buwaze 68 ne bayise etteeka eryo ng'etteeka ligamba nti n'omwana w'omuddu kasitaza omuddu bw'azaalira mu America oyo mwana naye aba mu America emabega ekitaaliwo ng'etteeka lino terinayita mu 68 naye olw'okubeera abatalyagala bangi yeemu ku nnyingo mu ssemateeka wa America esinze okutwalibwa mu kooti nevaamu entaputa kubanga ennyingo erina obuwaayiro buyitirivu naye yeemu ku nnyingo ezisinze okuwakanyizibwa mu kooti za America mu myaka egisoba mu 10 egiyise so kakati eyo yennyingo Trump gye yali asazizaamu olw'obukulu bwayo nga yakagisazaamu ne executive order ne saawa tezaawera 2 ng'ebibiina ebyenjawulo ebirwanira eddembe ly'abantu mu biti ebyenjawulo nga bagenze mu mbuga z'amateeka nga bakiwakanya era babadde mu kooti nga battunka okutuusa kooti ensukulumu lwe yasaze ensala eno ebadde yeewuunyisa era nga tesuubirwa olw'ensonga eziwerako nti Supreme Court ya America etuulako abalamuzi 9 n'ekimanyiddwa nti abasinga obungi abagituulako ba conservatives so omusango guno okuwangulwa obadde olina okufunayo ba liberals ba conservatives okusala eddiiro beegatte ku ba liberals era kyekyabaddewo era bwe bulumi Trump ne bana Republicans bwe balina in fact bw'ogenda ku mikutu egyabwe egy'aba conservatives nga Fox News n'awala opinion articles eziri okwo nga zivumirira abalamuzi abasaze eddiiro mpitirivu kubanga abalamuzi 3 basaze eddiiro otandika ne saabalamuzi kennyini Roberts president wa Republican Party yamulonda ne kwegattako abalamuzi abalala 2 ate nga bo Donald John Trump yabalonda n'okubalonda omulamuzi Professor Amy Coney Barrett n'omulamuzi Brett Kavanaugh Brett Kavanaugh yaliko n'embiranyi y'amaanyi abajjukira Trump lwamulonda erinnya lye n'alisindika mu Senate waliyo profesa eyosowolayo n'amuwaabira ng'agamba nti we baali bakyasoma mu siniya myaka gy'ekinaana baayina kapate ke baaliko ak'abayizi n'anywa nnyo omwenge bwe yatamiira n'ayagala okumukaka ebikolwa eby'obufumbo ekigendererwa kye tekyatuukirira naye omuntu okubeera n'ekirowoozo ekyekika ekyo mawanga ago kibi ekimala teweetagana kukigattako kirala so Trump yayiwawo nnyo omubiri okulanga Brett Kavanaugh ayitamu naye ekinyiza bana Republicans nti Brett Kavanaugh Amy Coney Barrett Trump be yalonda saako ne saabalamuzi beegasse ku balamuzi abamanyiddwa nti bo ba liberals ne baweza omuwendo gw'abalamuzi 6 akalulu ne kabeera 6-3 ne bawagira ekyokusazaamu etteeka lino erya Donald John Trump kubanga Trump obulumi bwe buli nti abantu bangi ate nga naffe tukimanyi kewabeera wano mu Uganda abagagga n'abakozeemu kasente gira mukyala wa Lubuto nti tugende
tufune visa tulambuleko mu America naye nga kyabaze azaalire eyo ono omwana afuna omwana obutuuze afuuke mu America. Abagagga mu Asia, China, Buyindi bakozeseza nnyo akawaayiro ako okugaana abantu abavudde mu mawanga amala okukozesa omukisa ogwo ogenda bazalira abaana baabwe mu America kubanga visa ya America si yakuzanya passport ya America si yakuzanya passport y'amaanyi nnyo ampuliriza nga njala okulaga obuzito bwa passport ya America. Nina mukama wange gye tusomeseeyo ku university muna Uganda naye yawangalira nnyo mu America n'afuna obutuuze bwayo. Kati olusitera okutambula naye nga tugenze mu conferences emisomo muwanga ag'enjawulo ne mutuuka ku bisaawe mugenze mwenaye abakulembedde n'obakulembera mwe bwe mutuuka naye nga gwe yitawo ab'emigration nasooka bayimirizamu tugireyo idea wamwe ddamu tulage ku bbaluwa eyakuyise gwe ne bakubuuza ebibuuzo biyitirivu kubanga passport yeno East Africa ye olugira olugijjayo era bali olulengera kuba eya America erabikirawo okuva kungulu nti American passport agwedda wali ku bbali nti ate ndinaabwe naye boka tumale okubaka ebibuuzo bye tubabuuza. So kakati abantu banjaga nti sekiwunga nfunyeemu kasente kange ku telefayina mukyalo wange kagenda azaalire mu America omwana egyo giriba mikisa gye yeribeera lizikiye. Kati twampaga nti ng'ali mu kaweefube owokendeeza omuwendo ogwabagwira mu America kyekimu ku ebyo yalina okukola. In fact yagamba Trump ne banne nti abaabaga 14th amendment ebirowoozo byabwe byali byakununula muddu gwe baayita kati awo mu kiseera ekyo baali bayita ba freed slaves so si bano kati ffe bakazibwe basse kiwunga abapya nti n'olwekyo ye sipiriti ey'ennyinga eryo naye ensalawo y'abalamuzi yalaze nti sipiriti y'abalamuzi yali ekwata ku buli muntu yenna azaaliddwa ku ttaka lya America era tosobola kugijjawo na executive order bw'oyagala okugijjawo wakiri ate olina kuddayo mu ssemateeka yennyini okyuse. Ekyo nzize nkyogera abatugoberera wano nti okukyusa ssemateeka wa America ba president batono nnyo abandyagadde okwetwala mu mbeera eyo kubanga olina okusooka n'oddayo mu masaza n'ofuna amasaza agasinga obungi nga gakuwagira olina okuddayo mu kalulu ak'ekikungo tekigwera bugweze mu parliament so batono nnyo abaagala okwetwala eyo. Kati abalamuzi baalaze nti eno si nsonga gy'osobola kusazaamu busaza ng'okozesa executive order newankubadde president obuyinza obwo abulina. Okay, Dr. Toyanza twogere ku nsonga eya ceasefire egenda olutalo olugenda maaso wakati wa Iran, America ne Israel naye twategedde nti ate Israel yagenze mu ndagaano oba okuteeka omukono ku kiwandiiko ekyokuleetawo kalembereza wakati w'olutalo wa Israel kossa ne Lebanon. Kyokka ate mu bufu bwe ensonga eno eri mu ndagaano eri eya America kossa ne Israel ate nga Donald Trump yakulembeddemu enteeseganya eza Lebanon ne Israel okussa omukono ku kiwandiiko kino ekikakanya olutalo mu mawanga ago. Kino kitegeeza ki? Wabaawo endagaano bbiri nga zoogera ku nsonga y'emu. Omulebanon kati agwa awagire kino ekya Israel awagire ekya Iran ne America. Kakati ekisooka kiri bwe kiti mu kukkaanya kw'Abamerika ne Iran mu kye bayita Islamabad Memorandum of Understanding kino bakisiinyaako busiinya nti tugulewo ekkubo ery'okwogera ne ku nsonga z'olutalo lugende maaso e Lebanon kuba lwa namansa saana lwegatta bwegassi ku luno naye tewaliwo nambulula ntuufu ku ngeri gye kirina kuggwa. So entegeeragano eno eba ejjuliriza kiri mu Islamabad Memorandum of Understanding. In fact yakyola nti ne mu Islamabad Memorandum of Understanding bakkaanya nti tuzikize mundu naye tutuule ennaku 6 era working groups zibadde zituula baziyimirizaamu kujja kungubagira Ayatollah Ali Khamenei agenda okuziikibwa. So ekye Lebanon ne Isirairi tekiina ngeri gye kikontana na bano bye bakkaanyaako kubanga bano Iran abakugu ba Iran n'aba America bwe batuula tebasobola kuteeseza Lebanon ate tebasobola kuteeseza Isirairi.
oba kitegerekeka naye bakisiinyako nti nga tuggusa kino neeri wabeerewo ekigguka okuyimiriza olutalo naye nga tebakikonyeeko nnyo kukigenda tebakiyingidde munda kuba tebayina agenda yakyo abamateeka balina kyebayita locus standard tebayina ntobo kwebasinziira kukigenda si kyabwe kituufu Hasifu yatandika okulwana ng'alwanirako Kazibwe naye ate Kazibwe tasobola kuteeseza Hasifu yadde yamutandikirako n'embiranyi yammwe yadde olutalo lwange yinza okuba ye Manduso naye ng'ate muyinayo ebyammwe ebirala kati bwe tunadda mu nsibuko y'ebyo ate nze gw'obimanyirawo eyajja okunnyambako so theoretically ekye Lebanon kiba kiyamba buyambi ekyawa ekye Iran okuba Iran ekiremerako nti bino byonna tebisobola kuggwa ng'olutalo teruzikiddewa e Lebanon kati buvunaanyizibwa bwa Amerika yo okutuuza Lebanon ne Isirayiri balabe nga n'olutalo luggwa kyekisooka ekyokubiri kwe kusoomoozebwa okuliwo mu ndagaano eno nti ceasefire eno era teyawukana n'ezo ezize ziteekebwako omukono mu Amerika wakati wa Lebanon ne Isirayiri obuzibu obusooka buli nti luno olutalo lwa Iran Manduso naye embiranyi wakati wa Isirayiri ne Lebanon zibaddewo okuva mu 48 nga Isirayiri etongozeddwa so embiranyi zaabwe nene n'okusinga eza Iran kati buno butalotalo oba bweba bulwadde tutunuulira bubonero naye ng'ekizibu kigazi kyekisooka ekyokubiri era nene endagaano nayo tejja kukola nga naziri we zitakoze nti Lebanon eri mu kuteesa ne Isirayiri ate Isirayiri si gyerwana nayo Isirayiri mu Lebanon terwana na magye ga Isirayiri magye ga Lebanon erwana na magye g'aba Hezbollah era endagaano eno ng'emaze okutuukibwako omukulembeze w'aba Hezbollah n'alangirira nti endagaano eyo nfu bwefufululu kumala budde ebigambo by'oluzungu bye baakozeseza it is null and void ng'amaze okwogera ebyo Israel Katz minisita w'ebyokwerinda Isirayiri naye n'agamba amagye aga Isirayiri tegagenda kuva mu bukiikaddyo bwa Lebanon okutuusa nga Hezbollah evuddeyo Hezbollah tennakugambako nti egenda kuva tebanagenda munda endagaano si teri wakati wa Hezbollah nabo kati era ate wakiri endagaano eyasooka eya Amerika yadde baali tebagikiririzaamu era tebawagirana mukulembeze waabwe genda mu Amerika kuteesa naye bwe yakkaanyizibwako baga kale yadde mbi naye naffe tukkiriza okuteeka wansi ebyokulwanyisa mu ndagaano eyasookera ddala ku mulundi guno bakugambye it is null and void so mu byonna tegenda kukomya kulwanagana okwe Lebanon era nkakasa nti mu bimu ku bintu Iran byejja okuseeseetuka emale galeka kulokolerera emirembe ekye Lebanon ijja kuseeseetuka weetajja kuseeseetuka nuclear atali wakola byakulwanyisa n'akagolomolo ake Hormuz awo tejja kuseeseetuka naye ku kya Lebanon emanyi complications ezikirimu nti Isirayiri bwegamba nti erekeddeawo okukola ebikwekweto ate aba Hezbollah bo bwe basindika ebikompola mu bukiikakkono bwa Isirayiri ye n'atunula butonozi tejja kutunula butonozi kakati ekiyinza okuyamba nti kuba mawulire agamu kugensa embi ey'okulaba nga omu ku bakulembeze b'ekibiina ekya Amal ekibiina kya Amal kibiina ky'abashiya mu Lebanon naye kitambulira wamu n'aba Hezbollah in fact omukulembeze wakira ye speaker wa parliament ya Lebanon okuva mu mwaka gwa 1992 kati omu ku bakulembeze ba Amal yabaddeko mu ggwanga lya Iran kakati Iran erina kumatiza
aba Amalu n'aba Hezbollah kuba Amalu osobola okwogera n'aba Hezbollah nti ku lw'emirembe mulekeraawo ebikwekweto ne America neyogera n'aba Hezbollah n'aba Israeli nga biri nawo bweru wa ndagaano mulekeraawo okusindika ebikompola niwe besi bakundagaano akawaayiro ke bataddemu kali nti Israeli okuvaayo mu Hezbollah ino kubanga asesetuse kazibu ka kutuukiriza kubanga amaje ga government ya Iran ga government ya Lebanon tegayina busobozi kuba Hezbollah abo balwana olutalo okumala emyaka 15 munda wakati waba Maronite Christians abashia n'abasuni ne bemale gayangano ne bakkiriza nti teri awangudde munne ne balyoka basalawo n'ogamba nti kati obuyinza tubugabane bwetuti president abenga mu Maronite saba minister abe musuni speaker abe mushia nga bamaze kwemala gayangano kubanga olusi mu byentalo omu bwamegga ayina okulekerawo ate oli gwamezi akibana kyangu gwe bameze okutuula n'amumeze ne bakanya mangu mu gatbot diplomacy kati obuzibu bwagwe Iran Lebanon nti olutalo balulwana naye tekwaliko muwanguzi wankomeredde kakati kwe ganti bane tulemaganye kubanga obuzibu bayina nti enzikiriza ezesatu bwoziraba nga bwenzimenye Maronite Christians abashia n'aba Hezbollah kumpi benkana buli omu ali mu bitundu 3 ku buli 100 kumpi benkana kati n'amaanyi gaabwe kumpi genkana kati buli bagenda mu lutalo lwakirwanire balemagana kati ebyo bye bikosa enteeseganya wakati wa Lebanon neggwanga lya Isiraeli. Twanza Dr. Tujja kukomawo twogere ne ku nsonga bade njaga kubuuza ye mu Lebanon kikyayagala mu mbeera efaanako bwetu nga twebuuza lwaki adeddeza ne bano